Baby I do 98 degrees ketutandise nako ekiro kya leero tubalamusiza mwena abali ku program mujala lunaku lwakubiri ebbaluwa gye twatandise nayo okuva eggulo tugenda kuba tujongereza ko lunaku leero yina omukisa ogw'okuteesa naffe ng'oteeseza omwami ono ebandikira ebbaluwa ojja kuba omuteeseza so kwata essimu yo ekubeere kumpi oba oli awo n'akameseji w'ogenda okuwandiika kakubere kumpi. Sandra akisheshe kwoli akayimba ku magi okawereza kawereza Sandra nambye kamuwereza mukwano okay chichiro nti nange nkwagala abdu wako mu kwagala tenze witandikira ekyo kirungi ojja kuba oli wa mukisanyo ojja kuweereza bubaka ku 0773952717 bubaka bwa message yokka tokuba ku simu eyo juwereze ko bubaka ojja kuba ku ya line ya studio eri 04433787 mande n'olwokubiri tusome ebbaluwa era ebbaluwa gye twatandise olunaku lw'eggulo tugenda kugimaliriza olunaku leero nga tuwa amagezi muganda waffe ate olwokuna tujja n'emiramwa egy'enjawulo n'abantu ab'enjawulo wano mu studio netugiteesako ate naawe ne tuyamba era omuntu ali eyo abali ku YouTube genda tekamu Bukedde TV1 live streaming live yonna gy'oli Canada, America, Turkey, Netherlands, Italy, Syria, yonna Bukedde TV oba ogiyina mu ngalo yo wesimu tekamu butesi YouTube atekako Bukedde TV1 live streaming oba otufuna bulungi tugenda kusoma ebbaluwa Magi Ann naye nga tetunaba kusoma bbaluwa ndowooza Abdu obuziza ku bantu waliwo abantu abali bokka yes kiseera kino ng'otuddeawo ng'oli wekka ogamba nange singa mbadde neegundi n'omuntu wange kugamba bye bintu abamu be bayitamu okuyisa ng'ogamba nze naye nakola ki nze nakola tobuuza Katonda nti wakola ki oyongeremu saba ate era festive season muno abantu bagenda tuli mu gandaalo eria Christmas abantu betaaga abana abanyigire to ababeera kaawe bwe bole nako nnyo abantu bagende kusekukulu so tusuubira nti wetegese bulungi ino omwagalafu twadde tujja tukuwa program okuva twatandika omwaka guno nga kye tukuteekateeka kubeere ng'olina gw'olina kijja kuba kya buswavu nnyo okumalako omwaka guno nga tofunye mukyala tulina programs ez'enjawulo wano ezikuleetera omukwano eno eddala wujale yaffe tukulaga omukyala omutuufu gw'olina ofuna era omukyala goyinza okwesiga oyinza okuba ng'oyitira mu bbaluwa zino ze tusoma omanya nti omuntu bw'ati abeera bw'ati oyinza okuba ng'oyitira ku miramwa gye tubeera nagyo ku lwokuna emiramwa gibeera gyanjawulo abaana tubeera n'abanjawulo omuntu kasita omutunulira bw'oti ng'ayogera omanya nti ono alabika alimu ku magezi alabika ayinza okunfumbira alabika yono gwe nali nnoonya so kikuwa ekyokuyiga kikuwa bwekyakuyiga nti n'oba omusinkanye ng'aliyo nga ffe tetumanyi just kasatwa nga tegezeza omuntu kigolina okubeera bali nakatuuka wano naka message kenfunye nga kava ew'omwami bamuyita Alfan ali side za Netherlands agambye nti Magi Ann atulaba live streaming live ku YouTube webale kunyirira webale kunyuma era akutumidde nnyo naye nga abadde andabyeko already ayakakasindika kati okay nange Alfani nkutumidde mukwano webale kubanga tokowa obeerako manyi obeera okooye akoowa nnyo bange naye agamba nedda kankole ki kandabe Magi Ann lwaki tonzikiriza genda mu maaso nengenda mu maaso n'ebbaluwa y'olunaku olwaleero agamba nti mwebale kuweereza Magi Ann ne Abdul tusiima nnyo byonna byemubuulirira eggwanga lyaffe lino amannya nze Hamed mbeera Bukomero era nga nnina emyaka 32 nafuna omuwala nga mpita ku radio emu nga nnoonya omwagalwa nasooka nenfuna amasimu mangi ng'era sibatwala abasinga okubeera seriyasi naye mwago nafunayo omuwala omu ng'alemerako nnyo era nalowooza nti oba olyawo yali seriyasi Magi oluvannyuma nakizuula nti asoma ku yunivasite emu okusinziira mu njogera gye yayogerangamu sakitwalanga kikulu okusinziira ku baana ba yunivasite engeri gye mpuliramu nti tebabeera na mukwano mutuufu ono nno yalemerako
okumalira ddala ebbanga lya myezi 7 wabula nange namalanga ne mukubirako nendaba nga kituufu yali anoonya. Namusaba tubeere mu mukwano era nakkiriza. Namuwa Facebook account yange naye era nampa eyiye. Olwo nno natandika okubeera serious nga ne bwansaba ssente muweereza, nga ne bwansaba obuyambi bwonna nasobola omuweereza. Bwabipinga ng'essimu ngikuba. Namusaba okumulaba naŋŋamba ebula ebbanga lya myezi 6 atikkirwe nti nindeko tunaasisinkana nga mmaliriza okutikkirwa era nga bawummudde. Hamidu agenda mu maaso n'agamba yatuuka n'awummula era n'atandika okukola. N'ansuubiza nti agenda kujja musisinkane oluvannyuma tugendeko ewaabwe. Magi nalinda naye ng'omuwala tatuukiriza kyayogera. Ekyewuunyisa bwe twakkaanyanga olunaku olw'okusisinkana ng'olunaku olwalukyusa ng'era yeekwasa kino na kiri. Yamala n'aŋŋamba nti nze ŋŋende Jinja okumpi n'ewaabwe gy'abeera wabula mba ntuuka mu tawuni e Jinja. Essimu nagikuba ogwasooka, ogwokubiri n'agiggyako. Ekyo nno yakikola emirundi egyali giwera Magi. Kyanyiiza nalowooza bingi kuba yanyonoonera ebiseera, yanyonoonera ne ssente zange. Ekyamazima Magi omuwala mpulira mwagala bya ddala ate andaga nti naye akola ki? Anjagala. Namusaba n'essimu ya maama we yaŋŋamba ajja gimpa maze okweraba. Bwe yalabye nga ndabika nkooye n'ansaba nti kati ye katandika okunoonya. Wabula ekituufu kiri nti ne bwakuba essimu sigikwata. Yeeyongera kuweereza mesegi aŋŋamba nti anjagala era neetaaga. Magi nkole ntya bannange kuba omuwala mwagala ate naye andaga nti anjagala. Naye neewuunya lwaki tayagala kunsisinkana. Mumpe ku magezi bannaaye nemereddwa omujja mu birowoozo byange. Kituufu Magi. Katandikira ddala ne Hakim Adam Kanaabo. Kuva olunaku olw'eggulu watweereza obubaka ogamba nti omuwala muyaaye amuleke kati naye anoonyeeko, taddamu na kumukubira, alabika namubbi nnyo kyava alaba. Kyova olaba abuzaabuza alina ebizibu bye amute teyeerumya mutwe. Adamu webale nnyo akabikitu kafunye gwe wenna agala okutwegattako mu programu Mujaala. Weereza obubaka ku WhatsApp message yaffe nga owa muganda waffe amagezi ku baluwa Magi Ann gy'asomye oyita ku 0773 95 217 oba eya studio nya emunya 337 7 tukubireko oyogere naffe mbaddiremu erinoti nya emunya 337 7 kale tugendeko mukuwumulako akayimba kaye tukomewo tandike okusoma obubaka bwe mutandise obuweereza. Sandra tukalabye katutandike naawe nga tukomyewo okuva mu kayimba ako. Little boss ndoza alinga nti nange nasigaza gwa mama bannaayo gwa mpula. Talina gwa muntu. Sibyangu ndoza muwulidde omwami agamba kyalo naye sibyangu. Abantu bwe babyesonyiwa bye bya love. Naye tetwagala kukkiriza muntu mwesonyiwa.
mukwano nga tuli ku program ojala twagala bakwatagana ojala tewesonyiwa mukwano gunyumya ng'oli mu mukwano ofuna omuntu naye nga gwaweddewo tokkiriza kugwawo olina engeri nyingi nnyo gwekwate ojala fe tulina engeri gye tukubeezaawo n'omukwano gubeerawo ebintu bye twogera wano toyinza kuva mu mukwano oba olina ekizibu ate bw'oba toyina ogenda n'onoonya eno gamba nedda kanonyeyo omuntu tulabe ojala kituufu okay awo no n'agamba nti omuwala oyo akutya buti mwongere ekiseera ekirala nze Shamira Abdul and Maggie mwebali kutuweereza nze Kawooya from Kigali. Let my brother leave the girl. She doesn't love him at any moment, but just playing on his feelings. Though things happen especially to us men, we always do play around ladies' feelings. Nga tetukutula. Oh, that guy must be from village. Mwala amusomesa. Bebe kulu yagamba teeka ssente wolaba kati oyo mwanyina balabika tebannamukula teyalaba wateeka ssente baagala nnyo Kawooya kameseji kawanvu tweyanziza Kawooya Rwanda ane namugamba nti abaana abalenzi kino kibeere ekyakuyiga gye muli mwegendereza abawala abaleero bayaaye babbi kituufu nnyo Shadia ali Lubaga Shadia agambye hello thanks for the show let him leave the woman people are fake these days she just making game. If she loves you at the first time she shouldn't meet you even if she's ugly or not just let her go. Thanks Shadia Yarubaga. Awono Stella Eseguko agamba ko kirabe etemugwa kwekwanya bemutamanyi. Thanks for the show Maggie and Abdul Kamlegeya. And thanks for the dress code. On my side, the girl shouldn't. She's not exciting totally. My brother, there are a lot of girls who are already waiting for serious people like you, who puts the money before meeting the person. Kaule Ismail Johannesburg. Kaule webale nnyo tukafune. Katino keti twine agamba ngola mukwano naye byonna bibaawo nga tuyita mugezaako okunoonya abantu abatuufu kubagezaako. Nze Mubiru Shafik ekigali nze ndaba ng'oyo omuwala muyaaye amwesonyiwe ajja funa omulala ekigali Rwanda Magi kigali Rwanda nabo tulaba nnyo tweyanziza bannanga ab'ekigali mwebale kulaba tubaagala nnyo. Diana Sherry agamba ne gw'omanyi olaba akubba naye ate oyo gw'otomanyi tofaayo Katonda ali kusasula mu byonna by'oyise. Hello, let the guy wait for her. She might be testing his patience. From Grace tukafunye webali. You know Grace like oli mutuufu. Grace kyetwayogeddeko eggulo ono n'agamba nti munnaye ebyo bye bibaawo mu mukwano abamu balimba abalala batuufu era ne mu 10 osangamu omu oba babiri abatuufu. Yes, Rogers Mugaro gambye omuwala muyaaye. Rogers tukafunye aka message. Oh God, I'm really sorry for that guy to pass his time on such a heartless lady, but let him move on. He will get a right person on the right time. Thank for the show, guys. Tutadde kumanya nena akafahamu tukafunye. Okudira mu esimu yaffe ya studio erinoti 4 emu 4 3 3 7 8 7 0 4 emu 4 3 3 7 8 7 ojja tukubira otubulire Hamidi. Enoka Jinja, think that girl just wanted to use that guy. Bambi, let him just leave her. She's fake. Hello. Yennyabo yiseemu ku Bukedde TV1. Webale kuweereza. Kale nnyabo naye webale kutulaba nnyabo. Kane Magi ogamba otya ddiya. Baby Rita. Ekawempe. Bannange mwebale kuweereza. Kale Rita nze tumanyi nnyabo. Ombejja liteekabowa. Nakitegedde sweeti. Gyebale ddiya. Kale ddiya nawe gyebale bannenga oli smart. Webale kusiima. Webale kusiima sweeti.
mundabira oyo akulira n'empola nno. Twateekawo kano. Kaakati bannange omulenzi oyo naye alemeka abira matagayiisa oba omuwala tamwagala ayinza okuba bambi nga yeetya nga yandimwagadde naye abawala bamudeetya singa omuwala oyo yali alabika bulungi nga gwe Magi Ann tayinza butasinkana mulenzi oyo aba alina omusinkana kale omumbeja aleeta ekabowa nti abeeyo batulabira abaana n'omwami omusajja munne walaayi hahahaha amuteega omukazi oba si alo wangi sebo yebaleko nyabo kale sebo nawe gyebaleko sebo kakati amanya negyosinzidde sweet amanya gange ntikibwa Edward Maweji basatu sebo tuli wano ndi wano saidi z'ekansanga mu Kiwempe muli bamekaawo ekansanga tuliwo ne maama w'abaana ne mama w'abaana gwasinga Edward mbatumidde nnyo ab'ekansanga awo wempita nga ngende wange ebuziga omwami oyo nze mbadde ngamba kale nze mbadde ngamba nti omwami oyo ebintu ebyo yandibadde abita n'ateeguya nnyo n'afunayo omulala esewo kubanga newanamwesibako tajja kumukolera kyayagala afune omulala anamukolera ekyo kyayagala tweyanziza Edward mama w'abaana mutulabire era musembeze kumpi ddala Edward kale halo ali ku simu halo yes halo ali ku simu okay Abdul ne Magi mwe bali kuweereza halo sebo yes sebo bali kuweereza kale sebo naye we bali kutulaba ku Bukedde TV amanya ne Teolozi yes sebo werukayo yes sebo senso kuwuliza sebo bali kujirira we bali kusiima sweet esentamba kozi avuka bayigire kwanya ajijiko okay abavubuka bayige bekwanya nnyo naye munange era mukukwana mujja omuntu goyagala mukukwana nga tomaze kwana muntu tosobola kufuna mukwano so tukubiriza okwana omuntu w'ekigenderero kati no nentumirako Rita Cathe Brown nga bali awo ku Salama Road awamu ne Teddy nti mwe bale kulaba ujjala basweti mbagala nnyo Rita ndabira goyagala okay Magi Ann Abdul Kamulegeya hello ani mwe bale kuweereza mwe bale kusiima sweet n'okunyirira mwe bale kusiima amanya nze Eric Gamez ani Eric Gamez Eric Hamido mu amagezi kinga musajja munno bambi omusajja oyo musaasidde nnyo naye ekikazi akyesonyiwe ekikazi biddyeebyo kiyinza n'okubanga kirema nga kidde omwera kati akyesonyiwe kale mukwano tweyanziza ali ku simu halo hello ali ku simu okay ali ku simu mukwano ng'okyakuba essimu waliwo ono agamba nti abawala ba leero singa muba mubayize ne mubakwata empola naye bwe muba temukutte empola kumanya ani yaani bagenda kubabba mu ggwewo Hello. yes sebo halo iseemu sebo tukuwulira bulungi nnyo ku Bukedde TV Yebaleko kale sebo naye gye baliko sebo osinziddewa n'amanyago ansinzidde bwala Masaka amanya sebo bamita Mukwaya Fahad okay Mukwaya oteesa otya ku bbaluwa ya muganda waffe ono kakati oyo musajja nze mbadde ngamba nti omuwala muveeko muyaaye kubanga ebintu by'okukwana osanga omuwala nga yamwe tweyanziza be Masaka mwenna Nyendo Lukaya wali bayita batya bamwe wali Abdul we bali kuweereza nze ono Adija kuva Embale omusajja omuwala amuleke era amwesonyiwe kubanga ajja kumuleetera obuzibu okay Adija Embale we bali nnyo lwaki tetugenzeeko mu kayimba ako ne tukomawo ate ne tugenda direct mu masimu gammwe mweyongere okuba amasimu gaffe era agammwe mweyongere ate huyu ni nani gwe wabadde nani lelo kubuza wabadde
Beko lwaina ebigambo. Sente gise wolaba. Teka sente wolaba. Wabadde naani leero. Oli naani leero. Ekigambo meaning yemu nina akiteekamu ebintu nga bisatu. Sajja ali talented nnyo mukwano gwa Nurdin Ntegeera ndoza wali naye awo musanyufu musawo. Engeri gyamukola. Ono akwebaziza nti webale kunyirira. Magi ani mikwano mwebale kuweereza oyo alabika mufumbo ng'ebya university yali yeekoza kufuna mu mwami ssente bambi agezeeko omulala kuba oyo muyaaye ozanna alina nsana. Oyo nno amugamba nti noonya ku balala nabo bakubbe naye oyo yakumala sigadde ye Hakimu Serunjoje. Bamubba balala. Kale, greetings to both of you and the nice delivery. Sikitegedde bulungi. That guy not to show his weakness to other ladies because they may stand a chance to detooth him all the time. Thanks. Afande Ali Eliantonde. Afande tukuweereza program eno afande abeerako nnyo. Ali Eliantonde eyo. Webale nnyo afande okubeera nga weekomera ku Bukedde TV. Ono n'agamba nti oyo muwala yali muyaaye kondo. Abawala bwe batyo gye bali mubeegendereze. Bajja kumumanya n'ebirevu. Bamukudde nnyo naye tawulira. Pretty naye oyo muyaaye bambi. Thanks for the show. Naye kizibu nti leero ali mulala. This is Rest from Kireka. Okay, ali ku simu Sebo Banyabo. Hello. Wanji mukwano. Wanji? Ongeza ku ddoboozi. Kazuku katwogeraganye mukwano. Oli wansi ne situkuwulira. Zuku penyabo kakati. Omukyalo yali muyaaye. Ate nesira. Omuvubuka oyo yeetereezeemu omukyala ayinza okuba yali ayagala. Yali afuuye. Kyataafuna basooka kuta. Tegeera. Yes. Maka bodaboda bodaboda obatulabire bonna. Hello. Sebo Banyabo ali ku simu. Magezi Faruk. Salamu alaikum. Yes, Sebo. Genda maaso Magezi. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Yes, Sebo. Genda maaso wa Magezi go Sebo. Abudu. Wanji Sebo. Uyo muwala. Yali muyaaye. Yali muyaaye ogambye ezirobwe batulabira abezirobwe Kapeeka Semuto yone. Awona. Omulide bwayogedde. Nti oyo muyaaye. Nze matovu meroza. I'm sorry ekyo kiwala kiyaaye. Amwesonyiwe ennaku zino abawala bayaaye. Ali wali. Bakoowa. Kale mukwano nawe webale kubeerayo nga olaba etina amagezi go. Kale banna. Amanya akake ani taata? Kavuma omusajja ono bw'omwami omuweereza magezi ki? Mbadde kuwa magezi. Yandi kumiikiriza abakyala bonna bwe bati. Basooka gaana naye nga akyayagala akimanyi. Ekitegeeza omuntu ono gy'ali. Kale tweyanziza. Kale sweti. Alfan. Ndowooza ogumiikiriza kyekisinga byonna. Alfan ateesa. Agambye nti omukyalo oyo alabika muyaaye omusajja amwesonyiwe. Magi mwebale kubeera smart mbalaba wano Holland, Netherlands. Okay then Alfan tukwagalanye mukwano. Hello. Wanji sweti. Kale newe bali kutulaba. Ave ku muwala. Era. Mwebale more ekansanga. That guy let him leave the girl because does. Hello. Hello. Wanji. Agakazi gaki? Babbi. Gabbi nnyo.
kasita olira nze agambe bakyala sirimu hello wangi sebo Thank you too. Thank you. You're all smart. The gentleman and the other. Oh, thank you so much. Appreciating. I really appreciate your program. Thank you. I'm Juba from Masaka. Okay, Juba from Masaka. Yeah, you let the man be patient. Be patient with the lady. The lady might be shy. Might be shy. That's what I told you. So let him be patient with the lady. Yeah, I really appreciate your program. But has been patient for the last 7 months. Okay, then have a good night. Thank you too. Thank you. Bye. Bye dear. Nagambye omuntu nayizo kwanga ine ensonyi bambi okusinkana omuntu. Meze musanvu mingi. Bibaawo. Ngama nafuluma wanatandikira wa. Hello. Okay, so my message. That guy, let him leave the girl because don't love him. Joan from Bulenga. Hello. Yenyabo tuyisemu uli kubukede TV. Wanji? Emulungu. Esebo kumalo kwa kabaka. Eyo yennyini emunyonyo. Kakati nze ngamba. Omusajja bakesa bakubanga. Tebalina nyo tebalaga nnyo nti zimangweno zaabaako. Mangwene za dunia. Kale. Omulala ali ku simu hello. Hello. You have a callback request. Soma message. Nze Hozana bambireka omwami oya Yesu nyu omuwala alabika na mukazi mufumbo. Okay, Hozana twasomedda message eno nazo zemu nojueleza. Hozana enasana sente z'omwami ayagala sente z'omwami Hozana webale nnyo kati tukafunye. Okay. Omukyala ayagala sente ajja sayagala bwagazi sente z'omwami. Assalamu alaikum. Webale biguddemu. Webale biguddemu but anyway, thanks for the show. I'm just following. Oyo nalabika. Shamim. Cheka yakengo. Ejinja. Shamim. Mbade manyi nti mwami. Naye alayika amukole Shamim ejinja biguddemu bugwe. Naye Shamim abeera kunyo tukutumedde. Okay, ono agamba nti mwebale kuweereza anakubeera smart naye abawala baleero babbi naye n'abaami nammwe muyige kubanga mugwirana nnyo asigadde ye Aisha Ekawempe. Hello. Hello. Yes, Sebo. Hello. Yes, hello. Mujebale. Kale Sebo nawe jebale ko Sebo. Yes, Sebo uyiseemu genda mu maaso tukulira bulungi. Jebale. Kale Sebo naye jebale ko Sebo. Teesa muganda wange. Hello. Chokola Kendeza TV. Hello. Yes, Sebo. Hello, uyiseemu Sebo Teesa. Bade tukuwulira mukama wange gwe bayita tuwulira. Oyo muwala simu yaye wabula mubbi. Just ignore her immediately. Marvin Mwentebe. Hello. Hello. Hello Sebo. Hello. Mwanje mkwano. Magi jebale. Kale Sebo nawe jebale ko Sebo. Mwebale kunyirira. Mwebale kusima tata. Eyamanya gange bampita pole njiwali makini kugo. Ebya Hamidu obiwulidde. Wanti mbiwulidde naye mwana bikwase ennaku naye abasajja okuyiga ddala kiki twetaaga omuntu n'akulinza emmotoka n'ova Kampala paka Jinja naye gwe nga tolinaamu yadde kasensa akatini there are so many fish in the sea. Yeah, true. Batubbye nnyo mwana omusajja ankwasa ennaku oyo naye bambi tumusabira ajja kufuna. Amagezi g'omuwadde naye agawulidde. Bulungi mwebale kuweereza. Kale sweti nawe beera bulungi. Abasajja kiki kye mwagala? Naye abasajja tulina kuyiga. Lwakubanga kirabika nze omunze omu kwabo abayiga. Ninza okuba nze nayiga. Buli mbeera gy'oyitamu ekuwa ekyo okuyiga. Maginga sinawa amagezi gasembayo eri muganda waffe. Kansomeyo ka message bubiri ate tukomekereze program eno. Thanks for the show. Adam should give up. My regards to Ricky and Morris. Wanji Sebo. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Magezi kuwero Facebook. Yes Sebo, webali kuwera ku Bukedde TV. Kakati. Yes Sebo. Omukyalo oyo ye. Yayolesa obuyaye.
era omwami onzije mugamba eseo aze kumwala oyo amuveeko ebane anoonya abakyala ndagala namu tebagwa mu namu tezigwa mu lusufu tweyanziza nnyo owa Eluweero Magi nga tumaliriza wabula omuvubuka abavubuka bakakati aguma akwata essimu y'omuwala ebyo bya love ya Facebook mutesi Emitiyana kale webale mukwano mutesi gosembyeyo n'obubaka obwo naye nze kimanyi nti omuwala oyo taliyo nze nakyogeddeko negulu nekugamba nti oyo omukyala alabika taliyo either nga musajja yali mu kulimba munne oyo omukazi taliyo waba senga gyali singa yakweyanjulira n'ebintu by'omuwadde gulaba okutebereza ng'omwami omu watugambye n'ova ebukomero n'otuuka ejjinja ne bajjako essimu ate nadde emirundi 3 ayinza n'okuba nga mukyala mukulu naye ng'ali ku university nga mukaddekadde naye ng'ali ku university asoma Abdul tuveewo twebaza betukoze nabo Josephine Nakatinda babadde ku kamera Nurdini Ntege producer waffe awamu ne Mahadi era nga naye ali mu control room temwerabira program tugenda komawo ku Lwokuna nga tuleeta tuteesa n'abagenyi wano mu studio naye gwe wenna ali eyo oyagala otweyongako wano program ojja kuweereza obubaka kuweereza ebbaluwa yo ku whatsapp number yaffe eri 0773 95 27 tuweereze kamesejja ako tujja kuba tukasomanga ebbaluwa tubeyanziza Magi nsigadde Magi Ann Abdul Kamulege atakumira mpeera abakume bye